Bible or Quran? Okay. The family come. This is the wife. This is the father. Where is the baby? Baby. Very small. Alma. Is it okay here? Here? Yes. Okay. We don't cover the face though. Maybe we can put it. I thank you, Madam Speaker. I, Luyimbazi Elias Nalukola, solemnly affirm that I will faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution, so help me Allah. I, Luyimbazi Elias Nalukola, solemnly affirm that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, so help me Allah. Bwe nnaaba nfunye omukisa mu ngeri ennongole ndibuulirako ku General Museveni kuba mmanyi nti atera okwemulugunya abantu bangi abajja gye ndi nga baŋŋamba tasanyukira kigambo kya kumuyita dikiteeta oba nnaakyemalira. Naye bwe nnaaba nfunye omukisa nja mmubuulira nti yenze oyo eyatulugunyizibwa abakwata mmundu. N'enzirayo ewange abaana bange nga beebuuza ekintuuseeko. Mu butuufu bw'aba ye General Museveni nga bakutuusizzaako ebyo byantuusibwako, mu kigambo kimu abaana obagamba ani yabikutuusizzaako? Obagamba nti omusajja omulungi? Obagamba omusibira mu bbwa? Obagamba nnaakyemalira? Obagamba omusajja nnyo okutulugunya? Obagamba ani? Nze ndowooza nti ekiryanga embaata nga kitambula ng'embaata, nga kikaaba ng'embaata, nga kyebaka ng'embaata, ebeera mbaata. Nsaba ye kennyini akyuse obukulembeze bwe n'ebiragiro byawo abakwata mmundu balekere alugunya bannansi alyoke abeeremu abo abasaanidde. Alemera ku buyinza ebbanga eddene era ayitibwa Sitantebe. Nze ndowooza kiba kituufu gy'ali. Ku madaala ga Paalamenti eno mwe tuli, we yayimirira n'agamba nti nno yeewuunya omuntu abeera mu buyinza n'aweza emyaka 10 ate n'asigala ng'akyayagala okufuga banne. Bwe yatuuka n'akyusa nga Napoleon bwe yayogera mu maka g'abawansolo, n'agamba nali ntegeeza oyo akikola nga tafunye mandeeti y'abantu. Naye ate bwe tujjoganya ate ne tutulugunyizibwa, kyewuunyisa oba ddala mandeeti y'abantu agifuna mu nfuna entuufu. Mandeeti y'abantu nze ndowooza alina gifuna ng'ayita mu demokrasiya, ng'oyo asinze yalangirirwa, nga tewali kutulugunya balala, nga tewali kulumbagana bannamawulire, nga tewali kuleeta bululu buwedde kutiikinga kujja nabo mu polling station obuyiwemu, nga tewali kuleeta mmundu zizisa byalo ewali abalonda abakutte peeni n'akapapula. General Museveni bw'onooba owulidde bino bye ŋŋamba, bifumiintirizeeko. Ekirala fumiintiriza ku bikolobero ebikolebwa abasajja bo n'abakazi. Ebikolobero ebyo tebitutwala walungi. Abantu b'ensi eno bwe balaba nga banyigiriziddwa nnyo bajjayo kamera zaabwe n'amasimu ne babakuba ebifaananyi. Abantu abo tubaterese,
bali ku mitimbagano wonna ne famire zaabwe. Ndowooza ekyo tekijja kunyuma. Gwe wamanyako eyatta Luguzi nti yali Hajji Ssebirumbi. Bwe wali obuyinza wakola otya? Kambabuulira abatamanyi abasembayo okuwanikibwa Kalabba yali Hajji Ssebirumbi yali owa UPC, ne Kasimo Bule yali Inspector General wa Poliisi, eyatta Ddungwe yali nannyini Delight Cinema. Babawanika Kalabba mu 1999 era be basembayo okuwanikibwa Kalabba. Kale Ssebirumbi teebereza kamera tezaamukwata. Naye era bamuzuula nti yatta Luttamaguzi. Ate mmwe abakola ebikolobero nga kamera zibakwata. Nammwe abafuna ebiragiro mujje mututulugunye mwerowoozeeko, mulowooze ne ku bantu bammwe. Si kye twalyagadde tugendemu, naye tulowooza nti General Museveni kola ekisaanidde ng'obudde bukyali. Olekeraawo okutuliisa akakanja. Okuwakanya si musango. Ate tujja kusigala nga tukuwakanya ebbanga lye tunaamala nga tulaba ng'okola ebitajjansa mu ggwanga lyattu. Tulina ebbeetu okwogerera mu nsi yaffe n'okwesimbawo. Abaana b'omu geta abavubuka mbagamba ekigambo abanaaba bampulidde. Mulekeraawo okulowooza okusaba bannabyabufuzi abali mu buyinza. Tutetenkanye twekolerere. Tewali kijja kuvaamu mu kusabiriza. Twekolere tusale entotto tuwulire amaloboozi agatuwa essuubi n'ago agatukubiriza okukola. Tusale entotto tusale amagezi engeri gye twegaggawazaamu nga tetuli mu kusabiriza abatunyigiriza. Buli lwe tubasabiriza tutuuka ne tukola ebyambyona eri ensi eno. Ng'agavubuka ago g'olaba agamu agaaleetebwa okwonoona e Kawempe North. Bamu bazaalibwa eyo ewaffe. Mwekube mu kifuba. Tutuule wamu ng'abooluganda. Muwulirize amaloboozi ag'ensonga ng'aga pulezidenti waffe Kyagulanyi. Mugawulirize gajja bazzaamu essuubi. Mwebale nnyo mwembalire ddala. Munsonyiwe okubakandaaliriza bannange nga ŋŋamba ebigambo. Madam Speaker, it is my humble request that when the sitting resumes, I will be accorded an opportunity to communicate to Parliament and the nation about the state of affairs of Kawempe North constituency, which has not been represented substantively for so long, Madam Speaker. And Madam Speaker, at that moment, I will make a request that we be accorded some more minutes, those which have not been used by our beloved Honorable Sejelinya. Madam Speaker, indeed, the people of Kawempe North will be so grateful, but because even as we talk now, we are suffering from floods among other predicaments. Madam Speaker, I will not consume a lot of your precious time. We are so grateful. We are so grateful, Madam Speaker. I will make a report to the people of Kawempe North constituency that you have welcomed us warmly. We are so grateful. Thank you. Thank you so much, Honorable Elias. Thank you so much, Honorable Elias. And once again, congratulations. When the House resumes, we will give you. Juzi mwatulaba, ensonga eno tujogerako. Tugamba speaker naye munnaffe alayira ddi. Speaker n'agamba nti mwe mundeetere gazeti. Gazeti lwe yafulumye ne ngimusindikira ne mugamba madam, wagamba olinze gazeti yiino efulumye. Omuntu waffe alayira ddi. Kino ekibaddewo okulayira kwe wano mu Chambers oba oli awo si kye twalyagadde mu lujjudde ffenna nga we tuli ababaka Parliament etudde asobola okulayira obulungi mu kitiibwa kye, naye ayise mu bingi nti buli step gy'abadde kubadde kulwana etugamba nti kale ekikulu ennyo alayire, oba mwagala mulayizaawa, oba mwagala funayo karuuma akatono, oba wali mu parking yard, oba wa alayire afuuka omubaka emirimu gisimbule. Kakati tusimbudde sebo tukuyozaayoza abantu bakuyinamu nnyo essuubi Honorable Nalukoola nnyo nnyini ddala. Tulina essuubi nti tojja kubayiwa nti ojja kubaweereza. Wano mu Parliament tubeera mu ntalo. Guli musajja mulwanyi Namige. Kulinamu nnyo essuubi ne bannange nti ojja kulwana entalo z'olina okulwana n'okuweereza abantu ba Kawempe North mu bbanga lino ettono erisigaddeyo.